waita omwezi gumu n'afa. Kati mbuyaga lyali jini eryali limuliisa ali mukozesa ebyo byonna yakwata omusota, in other words yabbayo omusota gwe baali basamirira n'agussa mu ccupa. Waliwo obwoto bazimba nga bwoto nga buliko obusabo obutono babutegeeza ki nabo n'embukoona. Zino endwadde ebizibu okufa tumusaba bitwale. Enjala, obulamu bw'empiso n'amakerenda byonna tumusaba bitwale. Oyo yakoleranga ba Sulemaani ye Katonda waffe naffe ekyo nsiba nkyogera. Si mwana w'abantu era si mwana wa muntu. Takyukakyuka lwa mbeera za bintu oba lwa mbeera za budde. Bannaffe bangi tubeesibako naye enkuba bw'etonnya nga bakyuka. Tubeesibako omusana bwe gwaka nga bakyuka. Tubeesibako enkuba bw'etonnya nga bakyuka. Si batambulira mu nkuba kujja kukuyamba. Omusana mungi nnyo si bagutambuliramu kujja kukuyamba. Tulaba nti enkuba etonnya nnyo si bagitambuliramu kujja kukuyamba. Si bw'atyo bw'ali oyo kitaffe talina mbeera yonna gy'atya kuba yagiteekawo. Omusana, enkuba, ekiro n'emisana byonna yabitonda n'abiteekateeka. So talina budde na bumu bumukaluubiriza kujja gy'oli. Konkona omulyango gwe yatusuubiza nti bwe tuligukonkona alituggulira mu ssanyu eringi. Nze nzikiriza nti programu eno egenda kukwata kuguma na Katonda ali eyo era egenda kukyusa obulamu bwo olwaleero. Naye waggulu wa byonna gwe agisharinga, agikomentingako na likinga. Bw'oba mugumba ogenda kuzaala omwana, emirimu egiba gikyankalanye, like ne comment ne share kigenda kuba ekisumuluzo ekigenda okukuwa omulimu. Gw'alina amaka agayuuga, like comment ne share egenda kuba enkwasa egenda okunyweza amaka go. Anoonya omwami oba omusajja, like comment ne share kigenda kuba ekisumuluzo ekigenda okutwala mwenye ensi gye walootanga. Amanya bampita Metani Kurabongo oba Lwima Sam. Kwemu alive kwensinzidde okutuukako awo oli. Wasibye okya wasuza otya Mukama kuumya atya nze ankuumye bulungi kubanga ne bye ndabanga ebizibu mu bulamu bwange tebintiisa kubanga bwe nasengo yatiisatiisa ebizibu n'ebizibu byennyini byafuuka ebyangu gye ndi byatandika okuntya era mbitiisa nnyo ekitenkanika. Nkomyewo ndina omusajja wa Katonda nga bw'agamba nansonyiwa nakimugambirawo nti nja kulawo muyita pasita paka ng'amaze okunkakasa nti ddala ndi pasita siringa bali. Omukono gwa Katonda bwe gwansitula okwagala kwe kwenkola. Ndi ku Mawanga Miracle Center Point Church wano Munyonyo mu VIP neighbor Pamvillas wayaga otulaba oba otutegeera ng'olinye mu park ogamba ngenda ku Pamvillas. Era ekyo ndo kitegeeza ewali Pamvillas nti ne bw'oba ova mitala w'amayanja ate era osobola osulako awo nojja n'osaba n'osulaawo. Yes. Kituufu nnyo. Weewa amannya go? Amanya Sendagiro Ronald emanya gange era nzamu okweyanjula eri tebanatulaba. Ndi musumba mu kifo kino era wensula era wewali n'ekkanisa eri waggulu. Naye olwaliro nnuŋŋamiziddwa okwebaza Katonda olw'omusumba wange Robert Kayanja. Musumba Robert Kayanja ye tatange ow'omwoyo era n'ekigira kye ndimu ekyobulokozi Mukama amukozesezza enjiri gy'asomesa kuyita ku Channel 44. Ne twongera okutegeera Katonda. Neebaza Katonda kuba Katonda yatuwa omusajja mu ggwanga Uganda. Era yatwongera obuvumu okulumba sitaani naddala abasamize omwaka gwa 2017 18 19
we yayokera ebyoto by'abasamize mulina omusajja yaveeyo oba Busoga yajja n'omusota yajja n'omusota musota ogwo gwe baasamiriranga naye omwana w'omuzeeyo yo n'alokoka kati bw'alokoka ng'alabye ku TV Pastor Kayanja ayita abantu bonna abalina ebintu nga tebakyabisobola ebyobusamize babireete ne babireeta nga bibitika obireeta ku Miracle ne babyokya ennaku ezo zaali ziyitibwa 77 days of glory oba wagiwulirako ennaku ezo 77 naye omusajja oyo ngenzawo okwongera okukaga sitaani nti talina maanyi omwana oyo bw'alokoka addayo ayite kitaawe naye nga tannayita kitaawe yakwata omusota in other words yabbayo omusota gwe baali basamirira n'agussa mu ccupa gwali gujaamu munnaye n'agussa mu ccupa tuba tuli awo ku Miracle omusajja azze n'omusota so yajja n'enkoko etaliiko byoya wali enkoko yali teriiko byoya nga yamaanyulwa kati ng'omusajja obya yalinga akola okusawula oba okubanga aluŋŋamya abantu bye yakulemberanga mu ssabo lye mu ekyo neebaza Katonda wa Musumba Robert Kayanja kubanga Katonda yamukozesa nnyo era nga bwakyamukozesa kati kubanga obusamize bwali butuuse ku ntiko mu ggwanga Uganda ne 77 days of glory obusamize ne tubussa ku ttaka fulaati buli ku ttaka wenjogerera bwanno njagadde kuyitayo nga neebaza Katonda olw'omusumba wange omusota gwamulya yagukola ki okubojjana omusota baaguttirawo kuba waaliwo baabyokeranga n'enkoko n'efa omusajja n'aloka bambi omusajja yali bubi nnyo nga yali musamize nga ddugala ng'afaana bubi nja kukuwa katambi ako kalinki ako nja kakuweereza okalaba nange we neebuuliza lwaki abasamize baba bajama nnyo baba baddugala nnyo si bujama baba baddugaladugala kati okuddugala okwo sitaani tabanko muyonjo nakuba tulowooza nti kwegamba waliwo abalina ekifaananyi ekyo ne sitaani obukyafu obwo bwe tulaba mu nsi y'omubiri mu basamize bwe bukyafu buli mu sitaani tetugamba nti bakyafu tebanaaba naye baba n'engoye zaabwe tebazooza nnyo naddala tebasenya mannyo tebasenya mannyo mbadde ngamba bukyafu buno nti kanzu tebazooza naye amannyo bagasenya kati nze akubuulira mbimanyi kati obwe busiru bwa sitaani anti bwe busiru bwa sitaani gwate omuntu lwaki ogaana okusenya amannyo kati kankubulireko twagendanga ku basawo okufuna eddagala ly'obugagga naye nga bw'otunulirako eddagala ly'obugagga yeetaaga kusaasirwa naye ali mu nnyumba ya ssubi tayambadde engatto waso wakyafu naye agaba eddagala ly'obugagga naye waliwo abasamize abayonjo batono ate abolabanga abayonjo ate abo bafere bafere omutuufu yaba omujama abakyafu abo teza amagezi getuwa omuntu sijja kubawa amagezi abantu tuyingiddewo leero twafulumawo luli nga amampaati obwebindu eryanyi kavubuka kuwazeewaze oyingidde mu masabo ag'omukyalo ge baawonga obulungi gwe baawonda kugamba ge baategeka obulungi ogayingiddemu olw'effujjo ogayingizaamu engatto okubyekubye buli ekyalimu kabuvubuka ono emandwa ziwogganiza tezaagala biwoggana bwewoggana waggulu nti bantu twagalawo masabo twagalawo butukuvu mbaddewo nsaba obe wakisombuli ekyaddako tofeze bantu tolimbye bantu kubanga nze ekyaddako nkimanyi nze okikubuulira ekyaddako nze okikubuulira naye kati mbadde njagala okyeyogerere nga tolimbye bantu nga sinnakyogera kuba ekyaddako wayingira mu ssabo n'engatto nze ekyaddako nkimanyi naye mbadde nsaba okyeyogerere neebaza Katonda eyampita oganye okyogera neebaza Katonda eyangula n'omusaayi gw'omwana we Yesu
waliwo ebiro bye byatuuka nengera mu kyalo ekyalo bakita Nsawo katwali tugenze ku programu yakubanga twanjuza muwala waffe yali ateekateeka kwanjula mwami we naye muwala waffe oyo nga yalokoka ne taata we yalokoka maama Musumba Mulamba wano mu Kampala kati mu kugenda twagenda tukole programu enetwala emikolo mu kifo ekyo netula ntuteesa naye wakati nga tumaze okuteesa nfuluma ebweru mutima gwange ngamba naye kankole ku sitaani effujjo era effujjo nditandikira kubijja kubanga waliwala effujjo obasimba amalagala biki byonna kanengenda ku kijja neŋŋaa buli kye baasimba wano abakisimba mubafu bano nkisiguukula mu linnya erya Yesu kyawandiikibwa ekitasimbwa kitaffaale mu lukikolwa kirisimbulwa nensiguukula nemmaa nenvayo nenyambuka kati mba nyambuka omwe omutukuvu mu nsi y'omwoyo tewakwata ku bimera bisimbula biki olutalo lwaffe lwa mwoyo si lwa mubiri era bwe mba ŋŋenze kulumba musamize simukuba bikonde nkozesa kamwa nenjogera ekigambo kya Katonda ntegera bulungi kati mba nvayo bwe nti ku kijja nyambuka nzira waka omwe omutukuvu naŋŋamba yingira olubiri gonzo mpadde amaanyi nyingira olubiri nti ye yingira olubiri nengenda mu lubiri lwabwe kati omuntu eyaliwo ku olwo yali akuuma amasabo nayingira erimu ku ssabo neyeekweka naggalawo kale kindaga nti yeekweka aleka essimu yawo wabweru kane ntandika okutambula nga ndi mu kusaba kyova bwe nagamba nti omulokola atasaba tageza n'alumba omusamize omulokola atasoma kigambo tageza yeepampagalika ku sitaani atya kigambo sitaani atya kusaba Mukama waffe yeebazibwe kati ntandika nyingira mu lubiri ntandika okusaba bwe ngoba bwe nsimbula bwe nzikiriza nasaba nensaba nenyingira olubiri nga oba oli olwalabyeko kozesa ssabo okozesa olubiri nze oba ntwala bwera lwa ssabo olubiri lwa ssabo kati neŋŋera ku byoto byabwe yentandika obisigukulako amafumu nga bwe mininya nenkwata ebyanza amata nengayiwa nga nenkola buli kyomanyi nti fujjo nga bwe njogera nti Mukama kyotasimba ku nsi kirisimbulwa nsimbula ebyoto bino mu linnya erya Yesu era ngenda simba wano ekyoto kya Katonda nga beekwese teryavaayo wabula nawulira akaledio kekoogera kati muzeeyi wange kyavanga mwana wange era ogenze konzi taata tosamira naye bano abaana bakusibako amasabo n'oyo ssengawo yakusibako amasabo nenze kambisiguukule nenkuba nensiguukula nenetola nengende waliyo emituba nengende waliwo obwoto bazimba nga bwoto nga buliko obusabo obutono wabutegeeza ki nabo nembukoona nakola effujjo lingi kirungi okuyita effujjo effujjo kuba Katonda waffe ye Katonda akola effujjo Katonda waffe wa butabanguko is the God of calamities and peace kati maliriza okukola effujjo eryo nalikola eddakiika saali 2 kokka nenvayo nenfuluma nengenda nensigala muzeeyi wange nemuga muzeeyi nze mmaze kyenziza okukola nkimaliriza bambi nantulira bwati nagamba omwana ono walokoka pasita nentambula netufuluma infact nemmere esaali ewaka netufuluma ne batusiibula netulinnya netukomawo tebakubiramboko mu kyalo nga tozogeddeeko teri yankubamba okuba gaye banneekweka beekweka kati nkugira wayita omwezi gumu yeri asamirira oba yateekawo embuga ezo basamire gwe nagamba yali ssenga abakitaffe naafa kati mbuyaga nanyini ssabo yafa
yafa. Amayembe gamutta kuganywa omuba butaka kusindika akayinza okuba yakusaasira naga oba omwana we kamusaasira. Nze sirowooza nti mayembe ge gamutta oba ki, naye ekiseera kye kyakomawo ekyokuba omulamu ku nsi, kubanga ffe be yalumbanga tetwayinanga musango gy'ali. Lwaki onkaka okusamira nga nze saagala? Naye gwe wamulumbagana wano okyogedde nti wayingira mu mbuga ye n'okubakuba buli kimu. Anti bw'oba onnumbye mu mwoyo nenfuna chance erumba embuga yo mu mubiri ate nga waffe kuba iri ttaka lyaffe. Evidence wagijja wanti yali akulumba mu mwoyo. Namulabanga mu birooto mu kwolesebwa. Wageranga ebuziba n'oyolesebwa butereevu. Naye nga nja kukutegeeza kino, abantu abali abatulaba oba abandaba balina ebikabo ebityo. Bali ku bibuga, bali Saudi, bali Dubai, bali Canada, bafujirira emizimu egitabadde egigamba nti gibawa omukisa. Naye nga Sitaani kyakola akola generation to generation, ajja akwata mirembe ku mirembe. Nze mbategeeza bwe nti bw'okkiriza Kristo Yesu n'omusembeza okuba omulokozi wo gwe pasono n'akwegattako ne mubanga mutambula babiri, asobola okuyamba n'akukozesa okununula baganda bo. Bangi bali eyo basindika ssente babasamirire, basindika ssente babaweereyo saddaaka, basindika ssente bazimba amasabo, ne byonna mpewo. Byonna mpewo. Ate n'amagezi amalala gempeerera abantu ti bw'oba olokose nga tonnanywera teweŋŋanga bintu ebyo. Kyo nkiddemu. Bw'oba olokose nga tonnakakasa Katonda nga tonnanywera teweŋŋanga bintu ebyo. Kuba nze kyantwalira emyaka 10 okubirumbagana. Tegera bulungi 12 nze nga nze muli Mukama nanga kati rumba nefuna confirmation n'engenda. Mbali nekyo ziyagala okubuuza. Omusamizi oli eyafa mwezi ogumu wayolesebwa nga akulumba mu nsi y'omwoyo. Emabega yannumbanga ng'akulumba ati akukolako ataaga. Omulaba otya mu myoyo egyo yali akulumba atya mu birooto nga bwe nnaakulaba ng'ozze okunkolako obulabe. Okunkolako obulabe kitegeeza mu nsi y'omwoyo nakyokola. Sijja gamba nti nze namutta toba namutta nedda, naye byakolanga ye kyakolanga kusiba mulembe guno gwe tuli mufaate. Kuba nejaba kitaffe bagisiba kati asibe naffe omulembe guno, naye n'atamanya nti buli mulembe Katonda abayo n'omulonde. Kati nze nali mulonde wa Katonda. Omukama nga yannonda okuva mu lutwa mmange ti ndiba muweereza we. Bwe ntegeera amazima ntandise onoonya Katonda n'ambikkulya n'aŋŋamba nti nkujje mu kika ekitamumanyi, nkukyusa okwate omumuli oddeyo okyuse baganda bo. Bwe njogerera kati mu kika gye nva, eyali akubiriza abantu okuŋŋaana okusamira yalokoka. Muganda wange bamuyita Kasita. Omulala yali akubiriza abantu okusamira yalokera ku kitanda. Bambi era leero mulokole. Bannyina ze balokose lwaki? Balabye nga siina kindukako. Bonna abagenze mu nkiiko bagenze ne bakola byonna bye bakola enkiiko z'ekisamize ne basigala nga ndaba ntambula, kati barandiza okunneegattako. Kati ye Lubaale waalimbira abantu yakuteekawo naga leeta kino byasaba tebiggwayo. Ne Kristo akusaba eki? Mpa obulamu bwo ntereza amagenda go, mpa obulamu bwo ntereza omulembe gwo. Bw'okkiriza n'ofuuka omuweereza we gwe yali aweereza emizimu, ng'oweereza Katonda, ng'omuweereza okuba ng'onunula baganda bo bewalekayo. Simba wakati ku mboozi yaffe ewedde twakoma oyingidde amasabo, otandise okukola efujjo. Gega amasabo ge wayingira? Geego ge nayingira. Naye sijja kulima nti nalumwa addo n'omutwe, nti oba nalumwako olubuto. Navaayo nga ndi mulamu,
appetite nga njina neyongera kulya neyongera kunyirira neyongera kugamba obulamu bweyagala nakati paka essaawa eno omwali basawo baffere temwalina ade n'akamandwa ngazinyiga abantu byaliyo byadduka budusi kigambo byadduka kigambo era nga bw'okyogedde nava eno nga nzijudde okusaba nava eno nga nzijudde essaala okitegera bulungi nga nsabye kati omusamize atiisatiisa muntu atasaba omusamize atiisatiisa muntu atasaba era omusamize atiisatiisa muntu atamanyi Yesu niyo omuntu ayimanyi Yesu omusamize talina maanyi talina buyinza kuba Mukama waffe Yesu ayogera n'abayigirizwa be mu Luka 10:19 timbawadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku njaba ez'obusagwa n'emisota n'amaanyi gonna ag'obubi kati yagamba njaba misota n'amaanyi ag'obubi yayogera ku basamize anti beebo maanyi ag'obubi beebo amaanyi ag'obubi nga bwe basamira bafuna obugagga bafuna obulamu anti wulira nze bwe ngenda mu nsawo nagenda mu byawandiikibwa nga ngenze kulinnya maanyi ga mubi ngenze kulinnya njaba za busagwa ngenze kulinnya misota era bwe nayingira wali saasirika nasaba bwe nninya olubiri nendumenya gwenjogera amasaba agaaliwo kati geetoolako bayinza okuba kati baasigaza mbuga olubaale nga yagenda dda era ninze lwe bali mpita nzimbewo ekkanisa ninze lwe bali mpita tuzimbewo ekkanisa waliwo yatubuuziza ekibuuzo eyo waliyo empewo ennungi n'embi empewo ennungi n'embi kyotegeeza kiki waliwo empewo ennungi n'embi waliwo empewo mu masabo nazo nnungi teriyo mpewo nnungi teri mizimu mirungi teri jembe ddungi byonna bibi birungi eri abo babisamira naye ffe eno fe abalokole teri kirungi bw'osoma Yokaana 10 bayibuli ega nti sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza kati ogamba otya nti no mulungi yajja okubba okutta n'okuzikiriza nze yali yanziba nga yanzita ng'abula kunzikiriza ne Mukama nannyamba nandokola tewali mpewo ndokole teri tebakulimba edda nga tukyali bato mukwano gwange yali musiraamu n'alokoka bwe yalokoka omuzimu gwa jjajjaawe bino nabiraba omuzimu gwa jjajjaawe gumuninya ku mutwe gwamulinya ku mutwe ng'alya kilo z'akawunga 6 ku makya n'alya kilo z'akawunga 6 ku saa 7 ne 6 ekiro ng'akuba ebisenge ngumi naye ng'omuzimu gumugamba ova otya mu busiraamu n'ogenda mu bulokole ewaffe walolabeko omulokole n'omu kale tegwali muzimu lyali jini lyali jini eryali limuliisa alimukozesa ebyo byonna ate yazimbanga lubuto ng'alya emmere naye atazimbye lubuto gyebiri bisoboka kuba sitaani mwoyo asobola okukozesa omuntu ekintu kyonna ate baba batuula ne ku muliro asobola okukozesa omuntu ekintu kyonna waliwo omusamize bwe nakozeko interview n'asiba ssente naga njagala ondeetero omulokole omuntu eyita omulokole omu tukumaawo omuliro agwekumire nze ngutuulemu bw'asabanga mwoyo mutukuvu najja n'amwambala n'agutuulamu nandokoka kati bayibuli egamba Yesu agamba sitaani agamba Yesu nti buuka ogwe yamutwala ku lusozi n'amugamba buuka ogwe kuba kyawandiikibwa taliganya kigere ekyo kwesitala ku jjinja eyo Zabuli 91 Yesu n'amugamba tokema Mukama Katonda wo ontegera bulungi kati ekyo omusamizi kyakusabye teri mulokola asobola kikola tibagende mu mpaka bwe zityo nyade nsobola okugamba tinaye nsobola mulookingira wano ne mulookinga n'amala wiiki nga tayogera kuba ekyayi kya mwoyo ne mulookinga n'amala wiiki nga tayogera pasita wangi mwana wa Katonda kyendya nti wangi siba
Tutandise kutiisatiisa. Sitiisatiisa. Kati kankunyumizeyo ekintu ekirala kubasamize. Nze bwe ndokoka nali nakamala emyezi gyali 6 mu bulokole. Omusajja yali w'amaanyi nnyo ku Salama Road nga musamize. Nali mbuulira njiri ne musanga. Nangamba gwerekera okubuulira enjiri. Ngenda kukuzaayo mu kyalo gy'ovudde. Nenga wagambe okuzza ku kyalo tamanyi nti navudde Dubai nezija e Uganda. Ne mugamba kikyotegeeza tinze abasamize abalokole mbasengula ne ku byalo. Ngoyo gwe nalaba gwakolako interview mbu yasengula abalokole. Oyo alimba. Kati omusajja ne mugamba nti sebo kikyotegeeza mu ekyo. Koye nkwadde weeks 2 oddeyo gye wava. Ne mugamba sebo nkwadde emyezi egi ochekinga amaanyi g'omwokolera. Ndi ku live, Mr. Live. Tebaliyimbirako. Ndi musajja mulokole. M Alive. Tebaliyimbirako. Omusajja yamaliriza musanze. Bwe namusanga n'agamba mulokole mpa kukyandikibwa. Konzo oyagala kyandikibwa kale. Jja tugende eri ewange. Konzo ate bwe najja tewajja kuba muzimu gusigala. Kwe naye mulokole twalirinze nja kusengula konze kale. Kati ndoota ekirooto nga tuli ku nsamba okudwalira ekiruddu tuli mu kulwana naye. Banne bagamba nti taba mulokole n'omusamiza anaawangula. Ne maliriza nga muwangudde. Kati malize muwangula mu kirooto nga neebaza Katonda. Wayita ebbanga lya myezi 2 namusanga atunda sabbuuni. Wayita omwaka nga takyalina mulwadde n'ogwajjanjaba. Wayita emyaka 2 n'asenguka ku kyalo. Omwaka ogwokusatu ekifo kye yalimu n'akitunda nakati simanyi gyali. Yannumba mu bigambo ne mulumbisa ekigambo. Amaanyi gano tugajjawa. Bayibuli eyogera mu bbaluwa ya Yokaana ekisooka 5:4 nti buli ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi. Buli osoma Bayibuli n'ogitegeera n'okwata ekyandiika n'okitegeera n'obigula n'ozuula ekyandikwa ekyo n'okiteeka mu mutima gwo n'otambula nakyo kye kifuula omulokole okuba w'amaanyi. Wenjogerera ku Salama Road kwendi ntandise obuweereza taliko yabula dda. Omulala yali masajja awo twali tubuulira njiri. Tubuulidde enjiri tugenda naye tutyame omusabo tubuulire enjiri. Nenkyama omusabo n'abasanga bali ku mmindi bangi. Nibagamba nayinza ebbaleeta ku mawulire malungi. Ko ye mawulire ki? Yesu Kristo abaagala. Kikyonoonye mbajjajja konze kati omuntu kubonangamba fwafa omwoyo ayogera tiyingira mu ssabo. Nenyingira mu ssabo n'engatto zange. Kati nsanga akulira essabo yeebase wali. Kati bano abazaana be baali batudde nga bafuwa emmindi. Ne bagamba oyingira otya wano n'engatto zo? Konze bwe mba nyingira mu kkanisa n'engatto ate wano. Ejjoogo. Ate wano. Ejjoogo. Kale ogenda kulaba konze nedda Yesu Kristo abaagala era alokola era awonya. Wayingira nange. Wayingira mu ssabo n'engatto ggwe. Emasajja awo. Essabo eryo lyali awo buli omu alimanyi. Masajja ngoyise ku Red Cross. Wayita ebbanga ttono. Myezi gyali nga 5. Nnyiniri Omukama n'amutwala n'amujjulula. Terikyaliwo. Terikyakola ki? Lwaki togamba nti mandwa ne zimutwala zo tezitwala? Tezina buyinza. Obuyinza obutwala Mukama yabwesigaliza. Yabuyina. Yekka. Sitaani tatta. Obuyinza obutwala Mukama yakola ki? Sitaani tasobola kukutta nga Mukama tasazeewo. Nga tabisse kalenda yo. Ontegeera bulungi? Yes. Katonda amala bika kalenda yo n'agakale. Kyova olaba akola ku Yobu effujjo n'atuuka okuwanika. Katonda yalina obuyinza, yalina obulamu bwaffe. Bayibuli egamba buli ekitonde ekiri ku nsi obulamu bwakyo buli mu mukono gwa Katonda.
omukyalo oyo n'amaana akola ki n'awummula essabo terikyaliyo gamba ndabe Katonda abantu balime balimba nti sitaani alina amaanyi balime balimba. Waliwo ekibuuzo ekijjudde emmeeza zange ez'oku mutima gwange. Waliyo bapasita ab'obulimba gye bali abafere gye bali ab'obulimba kuba kyawandiikibwa oba osomye Matayo 24 agamba nti ab'obulimba abolabira balyeyongera bibala byabwe era ayogera muli baawulira ku bibala byabwe kubanga ddala kati bali abantu babuzaabuziddwa abapasita ab'obulimba babalemye okwawula ani mutuufu ani mulimba. Kati bwe njogera ku kigambo ky'ebibala sijja kugamba nti ono mutuufu oba mulimba naye njogera okusinza ku Bayibuli. Waliwo ebibala eby'omwoyo byatuwa n'ebibala eby'omwoyo sitaani byawa abantu abamugoberera. For example singa mbeera wano nengamba nti kati narandise ekkanisa ne buli ajja jangu ne miliyoni 2 oba miliyoni 1 nkuwa amafuta. Bayibuli gatwawibwa buwa era tuwa buwi. Aba alimba eyo si njiri ya Mukama waffe. Ekitegeeza bano abagamba nti kino ekyamagero ky'abantu bokka balina emitwalo 2 gwe atalina emitwalo 2 soko osigale mu katebe abalina emitwalo 2 mujja wano ku layini. Si kya Bwakatonda. Kyo si kya Bwakatonda. Bakikola si kya Bwakatonda. Mpozi yinza okugamba bwe nti omusumba yinza okugamba nti bannaye tulina project etambula bwenti ne bwenti ni abaana ayimira mu project eno mujje nange nsobola okukikola. Abaana ayimira mu project eno mukole ki mujje nti twanetaazeeyo miliyoni 2 abaana ayimira mujje. Abantu abo bavaayo ne mbasabira kya Bwakatonda ekyo. Omuntu omwavu anti wulira mukyaki z'abalokole tafuna mukisa abamu anti wulira mpulira bulungi ngambye eriyo project etambula. Project ekola ki etambula naye twagala abaana ayimirira. Oyina agamba nja kujja nange nzuno kati netwekanga nga eri aleese miliyoni eri aleese emitwalo 5 eri aleese 15,000. Ontegeera bulungi mbasabira omukisa mbasikoze bufere. Mpozi ate ono agamba nti kati ab'emitwalo 5 temujja twagala bakakadde ab'emitwalo 5 temujja neggulu ndabika ngenda diggala oyo ava mufere. Eyo sinjiri ya Kristo. Waliwo oli eyagoba endiga eyaleeta eky'ebitaano naga twatwalira obwavu bwo olwito ky'ebitaano mu nyumba ya Kristo nedda eyo anti oluusi omubulimba obwo gwekyo obukakafu obuyina sebo nze ntambudde ate abantu bantuuka. Kati kanjogere ku programu ya muzeeyi waffe Pastor Robert Kayanja. Tulina programu eri Karamoja. Ontegeera bulungi nina ne lunawaayo 1,000 olya bulungi nina ne lunawaayo 1,000 naye nga mpaayo ku lwa programu yawa ya Karamoja. Kyogamba omukisa saagutwala nagutwala. Kyaki ezimu zakola ebibbo ebiri modern naye ng'ebibbo ebyo birimu ebituli wansi bw'osulamu ennusu te eyitamu n'oswala. Ekyo tebakikulimba kuba sikiinaako research sijja kukulimba. Kati nyera kubulyayo ekyama kimu nze nyina omu ku baali batabani bange wano nkubuulira mazima natambulanga naye nibyatuuka okgenda yagamba nina essabo gye nsamirira. Okitegeera kati bwe mba nga nkiwudde nga kikutte ku nze ng'oli agamba nti nyina essabo gye nsamirira mwenzi gy'amaanyi nyambe kanisa kitegeeza sijja twala bintu byeboogedde ku musumba. Era ebyo sigendayo sigamba mbigenda kitono kuba naye kyali kintuuseeko oli yampalizaako nti nina essabo gye ŋŋenda. Amaanyi ago ge balaba ng'abantu basumululwa nyina essabo gye ŋŋenda.
omu ku baali batabani bange mwagala nnyo naye simuyinaako kabi otegera bulungi naye nga bwino bwafumya muki mufu kati ekintu ekyo ekyebibombo birimu ebituli sikimanyi sijja kulimba nekyemmanyi okuwaayo gwa mutima eri omuntu ajja nga tawaddeyo ssente naye nawaayo obulamu bwe najja n'abeerawo n'ayera ekkanisa najja n'abeerawo n'akola ekintu kyonna mu kkanisa najja n'abeerawo n'asaba ffena tuba tuwaddeyo kuba mu maaso ga Mukama tamanyi ssente kati kankubuli n'ekyo mu maaso ga Mukama tamanyi ki infact n'olulimi ssente mu gwo teruliyo ogwo omukisa Mukama gwatwa ku nsi ontegeera bulungi ogwo omukisa Mukama gwakola ki gwatwa ku nsi ekyo bolaba Yesu bwe bamukwata omusolo Yesu bamukwata omusolo agamba Petero genda osuule eddobo ekinnya ekyo n'okwata oggyemu ssente ojja obweki ow'omusolo kati ezo ssente za ku nsi yali alaga nti ssente zaki za ku nsi ebya Kayisaali niyo okudda ku nsonga yaffe eri ey'obusamize ey'obuki ey'obusamize abasamize balimbye abantu banyinaze bangi bali Saudi Arabia bali Canada bali mu America babalimba bali mu batereze naye ng'ebintu ebyo balimba mpewo balimba ki mpewo omulokole yandyesibe mu kusaba omuntu atali mulokole yandyesibe mukola ki mu kusaba mu ddiini ye n'asaba natagenda mu busamize natagenda mu masabo kisa kya Mukama kikusangaawo ng'oli mu kusaba madde nsaba kubuuzawo ku kibuuzo kanve ku bye tubaddeko nzito ku kanzikakkanemukko waliwo eddiini ng'ogyeko ey'obulokole gwe nga ggwe gy'ogaa nti eddiini enjo egomba nnyo amadiini weegali nja kugamba nti neegomba ebikolwa by'amadiini agamu kati ng'abasiraamu balina ebikolwa ebirungi okitegeera bulungi balina ebikolwa ebirungi baagala tebalya nguzi tebakola ki okitegeera bulungi balina ebikolwa ebiki ebirungi ebikolwa ebyo twaba Koneeriyo yabiina naye nga si mulokole Koneeriyo yalina ebikolwa ebirungi yasabanga yawangayo bayibuli egamba malayika najja eri Koneeriyo n'amugamba nti essala okuwaayo kwona okusaba kutuusa eri Katonda naye genda eri omusajja bwadde bwati Yopa omutumya ajje abeeko byakugamba nga amutumya Peetero ontegeera bulungi kati eddiini mulimu eddiini nga zirina ebikolwa ebirungi omusiraamu nga bwagamba nti kale olina okweyonja ng'ogenda okusaala olina okukola ki okitegeera bulungi naye ebyo ebikolwa byebakola tebiba qualifying sa kuyingira ggulu era eggulu eryabwe teririyo ontegeera bulungi omusiraamu ayamba n'abeera mu Kabwarabu bayamba wakati mubuweereza buno ku Rabon Charity Foundation kino nkyogera nabuyingira ndi muto nnyo mu by'obuweereza era mazima nabutandika simanyi kyebutegeeza nenze enjiga mpola mpola nakati nkyayiga naye abantu abakyasinze okunkuba nembula okuva ku bigere byange babadde balokole nembula okuva ku bigere byange babadde balokole abantu abakyasinze okumpalula mu kaseera akazibu ŋŋangu abadde bayisiramu nina abaana b'empeerera natandika enjiri y'okulumba amasabo kubanga nze olw'ensonga zange zenja okuvaayo njogere maaso awo nalabanga teyatutuma kubeenyinyala teyatutuma kubakyawa waliwo yatutuma tugende gye bali naye tukyawe ebikolwa byabwe kubanga abasamize bangi abaana baffe bayinza okuwasa mu njija zaabwe nga tetumanyi kakati singa tubakyawa twandyeka nga tetufunye
mukutu gugenda mu nzijja zaabwe kubatwalira kwagala na kubajjayo nti abaana baffe baligenda mu nzijja z'abasamize ne bafunayo abantu bali batwalira ddala kwali twakola tetwateekangawo ddembe mu bo linasobozesa kubabuulira bulungi Katonda waffe bw'akoze. Nze ne ŋŋamba nti omwaka guno ngenda tandika enjiri y'okugenda mu bwe batya abo abasamiza amasabo nja gayingira ngende mbabuuze bo waki obulamu bwe babutambuza bwe batyo mbabuulire Kristo wange n'obulungi bwankoze. Nina abaana basoma omwaka guno ntambula n'abaana 17 nalina abantu abali bankwatirako kusinziira ku busobozi bwabwe naye bwe natandika okugenda mu masabo okuwulirayo enjiri n'okukola interviews ku basamize n'okubaleeta ku channel olw'ebigendererwa byange n'eddoboozi lye nawulira nti tugendeyo tukyawe ebikolwa byabwe naye abantu tubabuulire Kristo waffe buli kadde tubakyalire tubamaleko emirembe tubajjuze ekigambo kya Katonda paka nga tubaatuze obulokole. Abamu ku balokole banesittalako ne bagamba nti ngulumiza sitaani era abaana abo abasinga nguluba nabo school fees nguluba nabo nakati Natukane primary ubu kati nga kali mu pifiri yako school fees linga mmeka mitwala 3 bukadde 5 mu mitwalo 10 buli tambu empayo bwana bwe mitwala 3 nguluba ne school fees zindi wano naye nga abaana ba Katonda balokole bannange bagamba nti gogenze masabo ogulumiza sitaani ne ba sacrificing ne future ya buno obwana bwentambula nabo ne baga kati kulwa gwenjiri jobuuli yaffe tulemi okutegeera n'obwana buno bwonna kaboba bugano okusoma kabugano okusoma nkujira naluke sana ngamba naye mukame yampe ekisa ky'okusomesa abaana bano munafu nnyo kambe ne kubyo kwegayirira school fees tuketsa ngamba naye wachi negayirira abantu baba uliranga tebakiwulira muli kansabe mukama era abana mbayiriba wenfunayo mutwalo wenfunayo ebbiri mbayiriba nensaba Katonda wange naye nkujira kucha neno Kristo tanswazangako buli bwenvaayo ne bwemba mu ssabo nze njijula amaanyi nendiyingira era neŋŋamba nga bulijjo bwenkyogera munzikiza ne mu kitangala kyenjogera sikyusa nga mpita mu Katonda omwana ne mwoyo mutukuvu ndi wano leero era nenjatula ne weni nti wano ndi mu ssabo abasiraamu waliwo omusiraamu gwentambula naye oba mwogere erinnya kamwogere Haji Kalimu omusiraamu oyo agenda nanjijira emmere mu lusuku lw'e Masaka bw'aba agenzeyo nandeetayo ku kamere liisa abaana omusiraamu oyo atambudde nange nina ekibiina ky'abakazi 15 nabajja mu famire zange ze nakyaliranga nimbakolamu ekibiina nga nze mpulira eddoboozi nti bwe ndikyuse 15 bayinza okukyusa ekyalo nasanga mniwa bafuwe mmindi 7 era nga mbakolako interview bwe najjanga natulanga nabo nga bafuwe emmindi ne tutulawo ne tunyumya nga bafuwe emmindi zaabwe ne tunyumya nimbamu n'omutwalo n'engubawa n'enzirayo kyatandika nga ne bwe bandaba basigala bakumindi zaabwe n'entuula waawo ekiseera kyatuuka nga bwe bandaba nga njija emmindi bazikweka era n'entuula waawo omulundi ogwaddako bwe bampulira nga njija kolo tebafuuwa kigambo kibasensera kibasense kakati abakazi 7 abafuwe emmindi wetwogerera bana bambuuza twagala kugenda kusabako tukoze tutya nkulaga abakazi 7 mu kibiina kyange ky'abakazi 15 7 bali bafuwe emmindi olw'okwagala abamu kati bambuuza banaye tusabireko wa nze nali nakyawo okusaba nayo njagaza Katonda wo bwe nagenda mu masabo okutwalayo enjiri bangamba nti ngulumiza sitaani fe tukulaba ennaku zino ogenda mu masabo abalokole bannange badde ntambula nabo fe tukulaba ennaku zino ogenda mu masabo ebikolwa byo
birimu amasabo like ogulumiza sitaani nenga interview zange zonna oyanjula Katonda mu kutanda Katonda wange mogerako neddembe era nziwonga musaayi gwa Mukama Katonda babusiza amaanyi Katonda wange antwala mu masabo n'envaayo babusiza amaaso Katonda wange antwala mu masabo n'envaayo nga ndi mulamu nembulirayo n'enjiri bagamba mayembe gakuba kifaarwa amayenga zibi abantu emimwa babusiza amaanyi amaaso amaanyi ago aga Katonda waffe antwala mu masabo nembulirayo enjiri ne badda ku bunafu oba ku maanyi ga sitaani tiyinza okugenda nembulira abasamiza enjiri olw'okuba nnyingidde mu ssabo ngulumiza sitaani era bwe twogerera ndi mu crisis ya kunoonya bitabo school fees obuweereza nagambye ekiba kibe oba bugwa kabugwe kubanga omuntu atakutegeere tajja kukutegeera ate Katonda si kyatwagaza kyatukoolesa kiri kimu kisaache era ye kyatukuutira kiri kimu kumwesiga nakukola bulungi mu maaso ge emisana n'ekiro nkulaga nti omusiraamu ono gwe sitayogeranga gwe atambulirako nga ngamba assalaamu aleikum sibalina byogera talina lunaku yali anvuddeko tutambulidde wamu ebbanga lyonna bwampa emmere foundation nagizimbira ku musingi gwa diini ku bukristo era nze ndi mukristo ne sapuli nali njambala nga sijambala nti olw'okuba ndi mukatuliki naye nga nze njambala olw'okuba omusalaba gunnyumira nkitegera bulungi mune talina lunaku yali avuddeyo naŋŋamba kakati oyogera nnyo kristo nkuvuddemu emmere eno gye mbadde nkuwa wansi ne wayiro bano akawunga ke mbadde nkusinikira ogabire bano abakyala bakolamu omulimu wansi ne wayiro sikyakasindise ne munanga abalokole abamu banjabulira nkitegedde bulungi nnyo so mwana wa Katonda ekintu kyannaku kati ngena mbadde nsaba kanjogereko ndowooza nebaza Mukama olw'ekintu kino ky'oggyeyo kyenyiza okugamba omulabe yakulumba okuyita ate mu baganda bo okwolesebwa kwonna kulumbibwa eddoboozi Katonda lyayogedde naawe lisigala mutima gwo lirwanyisibwa Katonda buli wagamba okukola ekintu aba tayagala weebuuze ku bantu ate bulijjo Katonda ayagala okukola ekipya okubanga Yesu asigala nga ye Katonda akyasobola okukola ekipya kati Katonda ogamba okugenda mu masabo okuwulira enjiri Katonda we yagamba era akuwadde n'amaanyi tofunye matalo tofunye mayute okitegeera kati kiyinza okugamba leero Yesu ayigiza naga nti omulabe waana abanga wa mu nnyumba yo kati omubi asooka okukozesa abalokole okwataakinga ekyo nkyogera ku mpewo asooka okukozesa abaganda bokwataakinga asobolera ddala lwaki alwanyisa mulimu ogwo Mukama gwe yatandika mu ggwe oleme kweyongera nagwo naye bwe tulaba ebikola by'abatume wano 17:23 tulaba omusajja Pawulo yali atambula mu kibuga ekimu agamba bw'ati For as I was walking along, I saw your many shrines. Tindabye amasabo gammwe mangi. Tuli mu byokola by'abatume 17 23:31. And one of your altars had this inscription on it to unknown God. Nti ebimu ku byoto by'omu masabo gammwe biwandikiddwako erinnya Katonda atamanyiddwa. Kitegeeza ki nti Paulo yategeera nti kino ekibuga kyenyingiddemu kyabasemize naye ate beetaaga enjiri ya Kristo. N'ayingira mu masabo. Kati walabira kino ekyoto ekiriko Katonda gwe batamanyi ng'ebyoto ebiriko amannya g'abakatonda be baali basamira ng'abirabye. Tekyajjako Paulo kuba mwana wa Kristo. Paulo yasigala mwana wa Kristo. Era naawe wakuba ebyandikwa ebimu tetubiraba eba tebyawandikibwa. Naye wateekeddwa okuba lwaba amwesitalako. Paulo yagamba nti bwe nagendanga bamawanga nga nyambalanga bwe bambala nga ndyanga bwe balya nsobola okubajjayo. Otegera bulungi Paulo. Kati ekyo kyokola kya Bwakatonda era njogera naye Mr. Rabon yongera amaaso nzinaye ndi mabegawo nkuwagira okulumba abasajja abo kuba Yesu ayogera nti najja okunoonya n'okulokola ekyabula. Tubulira mu masabo gye tubulira
kati bwabanga baganda bakwesitalako bawoleke ate tobakyawa tobasaako kiruyi nebawe bwikaseera sigala nga okola kino mukama kyagamba ontegera bulungi kati okuyitibwa kuli kwa njawulo nkugeraga nga okwa pasita Bugembe ba pasita Bugembe yaga mukama yamugamba agende mabala abulira enjiri era agibuulidde bamwesitalako ne kati bwenjogera bamwegattako bamutegeera kati kuno okwolesebwa nga kukula bakulwanyisa kuba tebakutegeera tebakumanya kumanya tena ajja kuwagira n'ekira kigenda kutuuka bw'oba wasigala n'eddoboozi eryo yayogera naye mu mutima gwo ayinza n'okuba yakuwa n'ebyawandiikibwa gwesigala ng'osoma byawandiikibwa Katonda agenda kukozesa abasiraamu akozesa n'abasamizi okuwa obuyambi akozesa abantu bonna ontegeera bulungi abasamize bantu ba Katonda akuba si baana ba Katonda naye baki bantu ba Katonda yabatonda asobola bakozesa ne bakuwa obuyambi okitegeera bulungi wano wagamba Isaya nti kulembedde okutwala okuwa obugagga obwakokuba mu kizikiza kulembedde okugira obugagga obwakokuba mu kizikiza ontegeera bulungi kati omusiraamu oyo ali naawe akuyamba takuyamba eka mukama yamuleeta era tumulabire mu kifaananyi kya busiraamu gwe mulabe nga malayika yajja okukola ki okumira naye mu mulimu kati obuzibu ebwo buliwo kati mu kanisa ya Kristo nti abantu beesitalasitala nnyo ku bantu tomanyi kwolesebwa kwange weesitadde ne eyaŋŋambye oyo Katonda yantumye mu ngeri eno gwe naawe alina engeri gye yakutumamu kati singa buli muntu akola engeri mukama gyamutumyemu ekkanisa ejja kuba n'amaanyi weewaawo nga tumaliriza mbadde nsaba olwaleero ompeeyo ekyawandiikibwa kimu mwana Katonda ali atugoberera kyasobola okwesigamako okumuyisa mu wiiki eno ekyawandiikibwa kyenyinza okuwa gwali yandaba okuyisa mu wiiki eno kiri mu bbaluwa ya Yokaana ekisooka 5:12 kigamba nti ayina omwana ayina obulamu atalina omwana talina bulamu in other words nti ayina Kristo ayina obulamu atalina Kristo talina bulamu wiiki eno ng'oyaga ogiyitamu weekwate Kristo Yesu agenda kuwa byonna ayogera mu Yokaana 15:7 nti bwe muba munze n'ebigambo byange biba mu mmwe musabe kyonna kye mwagala kinaabaweebwa kati bwe tuba mu Kristo Yesu ye mwana n'ebigambo bye nebeera mu ffe ze nkola ze tusabe kyonna kye tuwagala kigenda tuweebwa weewaawo mwana Katonda abaddeko ng'atugoberera nkwesimiza nnyo era nkusabira nnyo omukisa bulijjo gwe mukama waffe ffenno yatutuma kuweereza buli kadde kyova tufuba obutakuweeza mu mbeera yonna netuuka gy'oli erinnya Yesu erinnya eryo tukoledde ebyamagero bingi nze nali nsula ku kkubo munnange gwe ntudde naye yali musamize awedde emirimu kafulu olwaliro yeetisse obuweereza obukuŋŋaanya enkuyanja n'enkuyanja z'abantu abasumba era abayingiza mu bwakabaka bw'omu ggulu abawaluza ekisa ekyo Katonda teyamuteekako essaawa yonna nze nzikiriza nti ng'akozesa ebigambo ebyo ebyawandiikibwa n'amaanyi mu ye Sitaani enjigi ze yali yaggala n'ebikufulu ebinene bigenda kweggula era akaseera bwe katituuka nga tutuuse kaguwa tulyegwa mu kifuba ntugamba nti singa teyali ggwe Katonda kukozesa osanga sandituuse naye waggulu wa byonna tuliyimba ennyimba tuliroza ku bulamu obutali bwamu kufa nate olibaamu okwesiima tulyeyagala tulyegwa mu bifuba tulimuweesa ekitiibwa era tulimulabako ng'atudde mu ntebe ye mwatusumbira era mwali tulamulirira era ng'atudde mu ntebe ye yasinziramu okututonda ffe yayagala ennyo nalikuwa ne ku extent yasindika omwana we omu bwakyo lwekisa atufiirire ffe tube balamu wadde nga amagombe gaamumira nkiddamu luli nakyogera nti mu nnaku 3 zokka gaali gamaze okujjula ebiwoobe ennyiike n'ekiyongobero kubanga yagawangula n'addayo ewa kitaffe era atusuubiza okukomawo okulamula abaki abalamu n'abafu
era onyinza n'obongerako ekyawandiiko kyakirimu Daniel 12 kyonna bajja kisoma